Sekanyumiza mu mboozi tuulokkalire ng'akuttotolera ebifa mu nsi ne mu bwengula agayanja ne gassemazinga zisseŋŋendo okugattako emboozi za saayansi byonna ku Bokati TV. Tukwaniriza nnyo ate emboozi ku Bokati TV. Nze Sula Ssenyonga okubeera mpozi nga ate nkutuusaako puroguramu eno Sekanyumiza ate mu mboozi. Tukuwa biki ebifa mu nsi, biki ebifa mu bwengula, byonna ojja kubeera ng'obifuna wano ku mukutu gwaffe guno, ne mukulu waffe ono ne mwaganda waffe ono Ibra ajja kubeera mpozi nga ate abikutuusaako bulungi nnyo. Ibra Sserwanga abeere ng'akusunsulira. Olina ebintu by'ozze tomanyi, abantu tebamanyi nti mu nsi muno oba ne waggulu eyo tulinayo creatures oba ebitonde ebirala zimulazi alien zimulowooza nti za firimu. Kati ye waali agenda kubeera ng'abikutuusaako akunnyonnyole alien zino bwe ziba gye ziri aki, akunnyonnyole zizaala zitya, zibeerawo zitya, akunnyonnyole Amerika oba ensi yonna endala. Kuba ojja kwekanga nga ne mu Afrika muno abantu babeera balina entalo ze balwana. Ojja kwekanga nga amagye ga Afrika kati gano agalwana mu nsi ya Somalia, Amsoni n'amalala balina ebigendererwa ebyekusifu ebibatwala e Somalia, balina ebigendererwa ebyekusifu ebibajja mu nsi zaabwe. Byonna ojja kubeera ng'obimanya ku puroguramu yaffe eno Sekanyumiza. Twongera okujjukiza bannaffe abakabuzi restaurant nga mpozi bano bakutuusaako mpozi ate embuzi ey'omulembe basangibwa bwayisaawo ku Kyennabweru mu paaka empya eya Ssemango. Ojja okubeera mpozi nga tobasanga mbuzi ya muchomo, steamed, supu, byenda n'ebirala byonna. Ojja kubeera mpozi nga ate ogenda ogwagala delivery akalango wekali okayitawo ku screen awo wansi namba zaabwe z'essimu osobola okubeera mpozi nga ate obakubira. Olunaku olwaleero ndina omukugu Sekanyumiza Ibra Sserwanga. Ibra soko kuze kwa Live Bokati. Live Bokati TV mwebala okutulaba. Mwebala okwekumira ku Bokati. Mwebala tugobereranga. Olunaku olwaleero tuli tutunuulidde nnyo Amerika. Yajje abantu baayo abakugu abajje na buli kimu negamba Afghanistan ewanyo weewaawo tutadde tugenze bagoba kaki babala kaki kikulu mu kino kyoba ino okulaba be bantu be yali erwanyisa oba be yalwanyisa ate okubanga be bakoze eki bebabadde bebaweereddwa bebafunye omukisa exactly bebaweereddwa omukisa indirectly okudda mu ggwanga lyabwe. Kino kiraga nti Amerika ekyokuddira abatalabaani okudda mu buyinza naye bayakibaddemu omukono kubasinga yabadde si beeyagala si be bandikoze eki si kubanga nakyo yandibadde ekibala naye okulaba nti be bazze ne batekinga over ate mu bwangu obw'ekitalo bunaku ne bawamba ensi ennamba ne bagivuunikako ne badda mu buyinza kiraga nti yabakoze eki yabaziza yababadde emabega ne bagamba nti tugenze kole eki. Kino kikulaga nti abazungu bano era nammwe mulina okimanya oba odiringa nabo bo tebalina permanent enemy nkugambye aziweera azi tebalina permanent friendship. Okifuna kikyoba otegeeza nti tebalina permanent enemy, tebalina permanent friendship. Omulaba ow'enkalakkalira aziweera azi omukwano ogweki ogw'enkalakkalira bo kye balina in permanent interests. Ebigendererwa ebyenkalakkalira bisobola oba ebigendererwa naye nga si byankalakkalira. America interests zaayo mu Afghanistan zibadde zikendedde nnyo okuva kulwanyisa obutujju okunoonya Osama bin Laden baamufuna zibadde zikiridde ddala wansi nga ziri almost ku bintu bya kikesi biti kubanga odda wano oba oli mu Iran osala bwoti osobola okutuuka ku China kumpi awo aziweera azibu oba osaze Kyrgyzstan side zaawali waggulu osobola okutuuka mu Russia kwegamba ensonga zaabwe zibadde ziriki operations zibadde zisinga kati amaanyi zibadde CIA kugenda ekete ku mawanga agakola ki
agalinaanyeewo kwe babadde bakozesanga Afghanistan base yaabwe. Kati nga ekintu ky'obukesi ky'ekintu kye basobola n'okukola nga tebaliwa Afghanistan. Bakwate kuba ne bavaayo kubanga balina base mu Iraq n'amawanga amalala nga Kuwait basobola okusigala nga bakola ki kubanga emiwendo gy'okucosts ez'okubeera mu Afghanistan badde bayinza ziguliranga ki na nyingi okusinziira ku kye baba bafunayo. So kati ne bagamba nti batukwate kuba eki ewaka. Abatulaba ku Boka TV bandibadde balowooza nti oba olyawo ekyalinga ekyabatwalayo kulwanyisa butujju Bin Laden n'ebirala. Kati ate gwe otute mu ango nti ffe tulabidde wano ku butujju naye ate bo balina ekigendererwa ekirala nga osanga baali baagala kuketta ku nsi ezirinaanyeewo zikirimaanyi. Ekyo kisoboka n'obutujju nayo nsonga aziwera azeera n'obukesi kintu kyamakulu nnyo era teriisa eyingirawo nga terina bukesi. N'ebintu ebitono bibaako obukesi ne bizinesi ne companies ezo zolaba zibeera n'abakesi agamba nti kakati bwe genda olabe product yoli gye yakoze ffe tusooka ogigula tulabe ekikola ki yagitabudde atya. Byonna bibaawo naye kyolina okumanya nti America mu kaseera kanene okuva mu Afghanistan eba yavuddeyo nga bw'ogiraba yavuddeyo naye activities zebadde ekolayo zijja kusigala nga zigenda mu maaso. Zitwala abasajja nga balwana okulinnya ennyonyi ne bagamba gwe kasitaasa tuziyita nga tonna yenna gwe tusangayo nga mu Amerika abadde akolagana n'Omumerika abadde ali atya kasita ziyita owedde. Abantu baba batuufu okutya kubanga enkola y'Omumerika naddala mu mawanga g'Abawarabu ebimu ku bikolwa Amerika byekola tebikkirizibwa nnyo. Bo bannansi nga bannansi abalumirirwa ensi yaabwe balina ebintu bye bakomplainingako kwemulugunya okukuluma nti Amerika okuva lwe wajja kino ne kino ne kino ne kiri bizze mu nsi yaffe olw'okuba ekisookera ddala amawanga ng'oggyeko Abamerika kuba bo enfuga eyaabwe ya demokrasi. Gamba demokrasi nti n'omuntu owa wansi oteesa ow'endowoozayo naye gali amawanga agalina enfuga ey'ekisocialist oba ekicommunist omuntu ofukasinga ku kiba kikuweereddwa be bakuwa kibaagala kye bakuwadde kyofukasingako. Oluguudo twalukola amalwaliro eddagala mu eriri okwobuuzaaki kitegeera kakati yenkola ebadde mu Afghanistan bagenza okuvaayo osobodde n'okulaba abakyala nga bakutte ebipande by'ekalakaasi kitegeera waliyo n'abadde ennyimba badde batandise n'oziwuliriza bagenda mu ndongo balaba TV. Actually ekyoyina omumanya nti music w'abazungu alimu ennyiriri ezimu nga zirina message etali nnungi bwe kituuka ku bantu abadde balina empisa n'eddiini ate kyonoonera kino kyonoona abantu kwegamba kirina kye kireeta okusingira ddala mu baana abato. Ensonga y'abakazi omukazi omuwalabu bamutendeka ebintu bisatu ekisoboka kuba muyonjo. Omukazi omuwalabu aba muyonjo okuviira ddala mu kisenge. Omukazi omuwalabu abeera n'ekisenge. Abakyala b'e Uganda wano batono sinaba bakirina abeera n'amasuuka g'ayala ku buliri wano e Uganda sinaba kugalaganya era kati tulina amasuuka gaffe ge tusulamu eyo ge tugulagula eyo tobola ogagula ali ku mwala era kyokola n'ebizibu tebituggwako tomanya birabika. Omukyala omuwalabu ne bwajja obuzinga Kadaama afumba omuceere n'atabulamuuko akawowaako ne kamuyingira agenda n'anaaba n'akyusa olugoye ne yeefuwako akawowo kaki kalala. Omukazi omuwalabu ayinza okyusa engoye olunaku emirundi emeka?
ena baba n'obuwoowo obw'enjawulo mu kisenge kye asobola okudizayininga ekisenge n'aga nti oba ekitanda kifaanana wano eno n'oluggi bifaanagana byonna n'aleeta byonna oluusi byaba atimbye nga byonna bifaanagana kimu. Ekyokubiri, omukyalo omuwalabu bamutendeka ose ekigambo ki okusanyusa omusajja nsonga z'omu kisenge si buli musajja mutogaba basinga baddugavu ulira nkunnyonnyola naye tebamutendeka kusanyusa buli musajja wabula omusajja we. Ekyokusatu, omukazi omuwalabu bamutendeka okulabirira omwana ebintu bisatu. Amerika weeviiridde mu Afghanistan ng'ebagasseeko ekyokuna sinakindi ekyokutaano nti omuntu oba n'eddembe okukola ky'oyagala okitegeera oba omuntu omukyala nawe osobola okugenda n'okola okola si kibi naye kulina ebizibu ebijjirako oyinza okugenda n'okukola ne bakuwanirayo okitegeera ebibi bibaawo mubimanyi genda mwakedi olabe ekiri ogendayo ng'ayitayo gendayo ng'agezaako okukolerayo olabe ekiri eyo kakati Amerika evuddeyo ng'ebasizeemu ekyo ebisatu biri ewasoose tebagenda bituulira ebisatu bijja kugenda bikola ki bibaawo era bijja kubaawo naye obuzibu ekineki kyebabagasseeko olaba ne bano abasajja baffe abaganda baali bateesa nti omukazi talya nkoko baalina kye baalaba okitegeera ndowooza abakazi okuva lwe batandika n'okulya enkoko ndowooza mulaba ebbeeyi y'enkoko gyekozeeki erinnya kyenkugambe okakati Ibra atuddeyo ku Amerika ajja amagye ge na buli kimu n'abantu be abajje mu Afghanistan. Bin Laden yali projekiti wabagambye mu Amerika yenga yoba omuzungu abeera ne interest eyiye tasobola kukola mu mukwano guli permanent oba enemy ali permanent naye atabeera ne interest yenga ye nze ensi yange njagaliza kino ensi yange erina okutuuka ku kino kati abasajja abo ne bw'oba mubi ne bw'aba tateesanga naawe ne bw'aba akulabamu potential esobola okukola kyayagala oba mwali balaba oba temwali akusembeza n'okikola naye oba olina okisuubira nti nga bwe yakuleetera asobola oleeta omulala aija abantu abamu kye batategeera era kyekiviiriddeko okusoowagana kw'Abamerika n'amawanga agamu baba bamanyi nti no bwakuvujjirira mu kujja ajja kukubeezaawo mpaka Mungu baalikola ki bali kujjulula okitegeera olina okukikkiriza nti bwe baba bakuleese enkya bajja leeta omulala Osama bin Laden Amerika ye yamutandikawo otere kubanga mu biseera biri ebya Cold War ennwana oba tactics ezaaliwo kuwamba obuyinza okufuna gabanga maanyi nakuwamba okuva myaka gya 5 eyo 6 mmeka mubimanyi wabula Amerika bwe yali ettunka n'abasajja abasoviet mu bitundu ebimu yakirabanga kizibu nnyo okuwejjingayo olutalo kubanga embeera y'ensi wesanga nti ne mu sama y'ebitundu byakyeru sama omuziro omutonotono gujja what about mu winter tegeeza ensi ebeera completely frozen kizibu nnyo okuteekayo abasajja ne babeerayo nga bakola ki nga balwana okuwejjinga olutalo kubanga yali erwana okulaba nti nno etaataganya abasovieti kifuna so kakati neyiyayo tactic nti osobola okujja ne tukuwa ebikozesebwa eby'omulembe nga bitonotono tekinologi mutinitini nga bwolaba kati katono tukakuteekerawo ku simu oba ne tukuwa akantu peeni eno tukuzimbira line peesa naye nga kamera galubindi ng'emisumaali egyagisibye kamera n'ogenda n'oketta nebwe explosive obutonotono kati etandikawo Bin Laden emutendeka obukodyo obw'okulumba n'okuba n'odduka
oba okumobilizinga kitegeera wegenda gwe kintu kikulu nnyo kakuyege era omuntu oyo asobola okuba papa ebintu bwe bityo genda kuyega abantu b'egindi bagambe nti munange tukole bwe tuti vaawo Osama bin Laden kintu kyeyakola Osama bin Laden akitendeka abasajja bonna abaali awo bakiraba nti omuntu oba n'eddembe lyo ate nga Amerika ye mutadde project ye anti labayo egamba abasajja kubanga Soviet Union yali etwala Afghanistan etwala Kazakhstan n'amawanga mangi awo naye okubatwala tekitegeeza nti baali Russia wabula baalinga bolaba nti Bungereza ya colonizinga Africa ensi zimwe za Africa Uganda n'endala batendeke ebasukugamba ekuleetera like Stan bwe basoma Bible bagamba nti yakema omuntu yakubuuza bubuuza buzibu ki obuli kulya ku mutyo nja kumanya obulungi n'obubi nti webale kizibu ki ekiri mu kumanya obulungi n'obubi kakati Amerika ereeta enkola eyo nti mugambe bannammwe mwogera olulimi olumu nti musobola okwefuna ffe sente tujja kubawa mulwanyisa oli akoleki agende balwanyisa abasovieti abalasha bagenda babakola ki ono olwakikolanga n'oli n'akikola n'oli neiba n'oli n'akikola mpaka nga bazzeeyo ewaabwe eddala gye balina okukola ki kati ate bamala ate bennyini nabo basoowagana Abamerika basoowagana n'ono gwe bakola ki gwe bateekamu ensimbi gwe batendeka okukola ki ebizibu bijja bikulukuka mpola mpaka we tutuukidde mu mwaka gwa 2010 we twatuukira awo Amerika n'erumbibwa n'ekola ki ali ku Boka TV ayagala okumanya kituufu Bin Laden yakuba Amerika oba just kaali kabadi nga Amerika yennyini yeyeekuba basobola okutandikawo olutalo ku Bawarabu kisoboka naye tewannabaawo kujulizibwa kyoleka kisoboka okubaamu waba oba otunuddemu n'olaba nti ennyonyi ziteringa bw'olaba baasi zino ezawano mu Kisenyi n'ewalala gy'oba takisi z'ogira n'okuba omukono n'obalamba mwabalinnya ennyonyi mumanyi procedures mw'oyitira okulinnya ku ki kunyonyi kati tubuuza ennyonyi okujja n'ewambibwa abasajja etali emu baali balabawa abateralisi babeera n'obukodyo bungi tetugaana kubanga ennyonyi ezimu okuwamba oba n'emmundu era baazirina zajja zitya walinza oba waliwo likeji mu security ku nnyonyi y'Abamerika bateekako omuntu omu gwe bayita US Marshal okkirizibwa okuba naki n'embwazi kubanga singa mubaamu ene activity egezaako okuyingira mu nnyonyi omwo osobola okujanukula naki n'embwazi n'obwatula yina akola ki kakati abasajja bakikola batya obuzibu buyina kubanga bwava ennyonyi we bakola ki abaatikka kago abacekinga abakola ki byonna birabika byakola ki byalimu ekyo ng'okirese Amerika bagikuba egenda mu lutalo Afghanistan in the beginning nyizo egamba nti yali miscalculation tebagibala mu ntandikwa George Bush agenda okujja ku bukulembeze ng'abaze abantu 3 Iran, Iraq ne North Korea in Afghanistan yajjanga ekyajja kyakola ki yeyunga bweyunzi ku mugendo kwegamba kyajja ne kibanga yebadde nga bw'olaba kickstart mangu nnyo bagenda ne bakikola ki bakikola bajjako okukulembezebwa abatalibaani kati ogeze n'ogamba nti yalinga kickstart era twekanze emyaka gyekulunguludde batuuse kupowa bavuddeyo tekibalabikirenga bwolaba nti olutalo lwaliwo era between America ne Vietnam
nti baatuuka ekiseera America neekoowa negamba kanzire ku butaka. Kino tekikendeeza amaanyi ga America nga yo nga tetugiranga super power. Kireeta ebibuuzo okusigalawo nti nsonga kyenkulu. We mu Vietnam ensonga baalemwa okujoogera ddala. Leero yeebaddeyo Osama bin Laden. Osama bin Laden gwe batta emyaka egiyiseeko emabega. Lwaki bavuddeyo kati bagamba babadde balwanyisa butujju. Obutujju yaleka ensigo. Ensigo bagamba balwanyi ne bamalawo obutujju. Naye ate ebikolwa bikyakola ki? Mu myaka 2 gye balwaniddemu obutujju bweyongeze ate mu nsi yonna. Okitegeera? Bweyongedde kuwera Al-Shabaab. Tukitwale nti America eruzinze olutalo. Sikuluzinga. Obo n'obujogoli bubaamu muki okulwana entalo. Ate wesanga nti ebintu bye bakola kino ate kyekireetawo ki ekirala maaso eyo oba teweegendereza nnyo. Okubaviira abasajja emyaka 2 era kyekyo. Ate nti omuntu ajja kwebuuza bw'oba wali ogenze kunoonya Bin Laden wamufuna obadde okyakolayo ki? Mulimu ebintu ebitabeera nnyo ku mpapula naye ate nga bikolebwa. N'amawanga ago golaba agalina dimokulaasi gabikola. Kitegeera bwe bajja mu nsi ne bateekayo olutalo ebintu bingi ebijja ne bikolebwa ne diiru zisayinirwa kubanga okukulembeza obubaddeko biba baabuteekako. Diiru zisayinirwa ne bagamba nti kaakati Sula construction kale katugeze. Oba ono asimba mafuta oba oli akola ki byonna mu nsi ebeebaddemu olutalo biba bikola. Ensi ebangagga, ensi ebeeyina ssente. Ezo zonna projects zibadde zikolebwa Bamerica. Okitegeera? Ate nga zikolebwa ku ndagaano. Titwasayininga nti Sula construction ogenda kuzimba ebintu ABC and D Afghanistan emyaka 2. Sudan construction nga ya munansi ki ya mu America okiraba bulabi alina kubeera mwe abataddeko obukulembeze obwo buliko obwo. Okay, atulaba tukyali ku Boka TV ate mpozi tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tukusunsulira lwaki America yajja amagye gaayo mu Afghanistan, lwaki yali yagendayo, ebigendererwa byayo yali byagitwalayo byatuukiridde oba bikyalemye. Tovaawo katukomewo. Oyo ye Ssekanyumiza mu mboozi ng'akutotolera ebifa mu nsi ne mu bwengula, gattako ne saayansi ku Boka TV wokka. Kyali ku Boka TV ate mpozi tuli ne bannaffe abakabuzi restaurant abakuwa embuzi ey'omulembe gwe wenyini agyetaaga. Nze Sula Ssenyonga, programu yaffe eno mpozi ate Ssekanyumiza. Tukuwa biki ebifa mu nsi, biki ebifa mu bwengula, byonna ojja kubeera ng'obifuna wano ku mukutu gwaffe guno, ne mukulu waffe ono ne mwaganda waffe ono Ibra ajja kubeera mpozi ng'ate abikutuusako bulungi. Ibra Sserwanga abeere ng'akusunsulira. Olina ebintu byose tomanyi, abantu tebamanyi nti mu nsi muno oba ne waggulu eyo tulinayo creatures oba ebitonde ebirala zimulazi alien zimulowooza nti za firimu. Kati ye waali agenda kubeera ng'abikutuusaako akunnyonnyole alien zino bwe ziba gye ziri aki, akunnyonnyole zizaala zitya, zibeerawo zitya, akunnyonnyole America oba ensi yonna endala. Kuba ojja kwekanga nga ne mu Africa muno abantu babeera balina entalo ze balwana. Ojja kwekanga nga amagye ga Africa kati gana agalwana mu nsi ya Somalia, Amsoni n'amalala balina ebigendererwa eby'okusifa ebibatwala Somalia, balina ebigendererwa eby'okusifu ebibajja mu nsi zaabwe. Bino ojja kubeera ng'obimanya ku programu yaffe eno Ssekanyumiza, obeere mpozi ng'ate omanya bulungi ki ekifa mu ggwanga, ekifa mu nsi yo, ekifa ne mu bwengula. Kale Sserwanga Ibra tukomye ng'ogamba nti America etwala
contracts ezenjawulo obebeere ina diiru ezenjawulo mu nsi weebeekaze okulumba ne weebeesazeho okunaku olwaleero ndikangende nkuba Uganda eba erina ekigendererwa eba erina omuntu gw'erina okukwasa nti bw'aba Dr. Kanokiza Besigye nti tugenda kukwasa otwalemu emyaka 10 bw'aba Bobi Wine ojatwalamu emyaka 10 naye on condition nsubira bwekiti n'amafuta gano ge musima yeyina okubeera ku mmeeza wali yeesooka okuwebona omukisa obusima simanya mubimanyi olaba n'okukola obukozi oluguudo okuva like ebwayisa okutuuka wawane ebusega nyingi olaba okukola oluguudo oluyitamu paka ekkulu nkitegeera mumanyi sente mu abakola enguudo zebufuna mu bintu ebyo andina mukwano gwange yaŋŋamba nti ebitundu ebikyasinza osimwamu gold mu Uganda bw'oba otunuulidde enguudo zaayo kawerette enguudo zaayo nti enguudo zigenda kati nga bw'olaba nti baatandikira Kalamojja basooka kukola luguudo bo bakimanyi balinayo interest waliyo gye baŋŋamba eziti Namutumba mu Busoga eyo sayidi eyo eno gye tusima amafuta eno Ebunyoro yes enguudo nazo baataliso zipepeta ziringa z'Abamerika naye wano watali tozirabawo America tugambe nti kati okujjayo amagye gaayo interest zaaweddeyo emyaka 2 gye bamazeeyo bakuŋŋaanyiza ssente zaabwe baba bafunyeemu kuba olaba mu Afghanistan abasajja baddira like Kawempe division nga bwe bagiraba yonna bajja bagikubako ekikomera ne bagamba kati eyo base ewe mana nalabye ndi waffe wano ikabalagala ku embasi y'Amerika bazimbidde eddala ekisenge nga kiyita mu luguudo kiti kati eri mu Iraka baddira base ne bagiteekawo ng'ate wansi waliyo joyinalize ez'amafuta nga buli lwe mubalumba baba bali bannansi bwe balumba ne bakanyugayo ebikompola bijja ne biwuguka ne bigenda ne bigula naye omu ku bajenerali abakulu nga Amerika mujaasi yali musajja muddugavu yabagulizaako abantu n'abagamba nti wano wansi kuba oli yamubuuza lwaki buli lwe batulumba ganishipu esituka n'etokota ennaku 3 mu bbanga ennaku 3 ng'ennyonyi eri awo tekka n'amugamba wano wansi wa beesi waliwo joyinalizi z'amafuta tugajjirayo Kuwait kitegeera n'amubuuza amafuta bwegenkana bwe kigero ki ekigenda naga nti amafuta agafuluma wano olunaku lumu galiisa zikomando zonna eza Amerika eziri wano na buli muntu yenna gw'omanyi Amerika gweyinako obuvunaanyizibwa myaka 3 bagatwala olunaku lutya mwezi baliisa emyaka emeka kakati emyaka gyonna gye baba bamaze mu nsi yammwe ezo ze zimu ku ddiiru ze baba bakola ki bakutula bakugamba nti olunaku woba obadde ofulumya ebidomola by'amafuta katugeze tubalire mu Luganda lwe bantu bye tujja otegeera olunaku woba ofulumya ebidomola by'amafuta 10 ebidomola 5 byafa ebitaano bye bijja okugenda ku ekonomi y'ensi kuba tulina okubanga weetuli naye nga n'ensi ekola ki etambula tetulina kuba nti tukamaana agenyana ne mutasigala kati ekintu ekyo ne bajja bakikolera emyaka egyo bagenda okubata almost babaleka mwenna mu kira bannansi ba Afghanistan bakaabye nnyo ne bagamba Amerika basanga tuli bagagga batulese tuli bakalu ng'emikebe of course ne balina kye batongeddeko okuva lwe bajja mpaka lwe bagenze ne luli baali tebakiraba anti bajja ne bakukwasa maanyi ne bakuteekako embeera kubanga bo baba bagamba muntu webuuyo Osama bin Laden ebisigadde tebijja kukola ki kubaawo bali ne babagamba mwe muntu webuuyi bukakafu nti ffe tumulina kubanga eri mu bali abasajja okulya mu munno olukwe kibi tokkirizibwa kuwaayo abeera muganda wo musiraamu yenna aba muganda we okitegeera ate kyonna ekyo kye yakola that is jihad bakikkiriza kye yakola bo bagamba kyali ki
tebayina muwaayo kintu kyeyakola tikyali haramu oba yayire musango gwe yazze. Wagambye Osama bin Laden yandibanga project yenyini America yaje creatingirawo nejeefulira wefuka weyolera akuluma bali bagenda gikozesaawa yemu ku projects ezanafu ya Soviet Union era tebatendeka Osama yekka newankubadde ono yekka ye yatutumuka batendeka abantu bangi era Osama bin Laden ono babuziza Pentagon nti America eyina capability yayina capacity esobola okwata Osama bin Laden nga mulamu nete mutamutubulire woda ye yamangu yali yokumukubisa siyavaawa yafe bufu nebagamba actually ku muntu watyo why do you know taking a decision eyamangu okwewala ebintu bino ti Osama bin Laden okumukumanga mulamu kyali kijja kwongera obunkenke ku buli territory ya America yonna weyo ne bano okuba w'amaanyi basigale nga bakyalwana banonona omuntu waabwe. Yes. Okitegera? Okuwulira nti no Osama bin Laden mulamu ali mu custody. Ensi nnyingi ezibadde zijja okukigwa mu buzibu. Kugamba zibeera zijja kweraliikirira nti omuntu ono bwe munaamuteeka ku interrogation yajagamba nti oba Gaddafi yalimu. Kolagane gundi. Aha. Ekintu ekyo kyali ki. Kati okumutta ne batamuziika. Ne bamutwala ne bamuteeka eyo mu mazzi ne bamusuula eyo ne bamukuba kemiko n'afuuka amazzi. Kiraga oba kitegeeza bw'okeera ku makya n'oziika omuntu ng'Osama bin Laden noga nti amalaalo gali wali kijja kuleeta abantu nga bw'olaba Namugongo okulama kikuliyetingawo mo abamukiririzaamu abantu bandizze ne balamaga mu kulamaga ne beefoomingamu Al-Qaeda. Yerugikira kino Ibula ali ku Boka TV ajja kwebuuza ddala kituufu bwangu gavumenti eri yali projekiti yaabwe n'ebyala tukakasa tutya nti Osama bin Laden kituufu yafa era yateekebwa mu nnyanja nga bw'ogamba wandibanga yakwekebwa bukwekebwa ne bagamba mission ewedde katumujje mu bantu kisoboka naye olw'ebizibu byenkubuulidde basobola omukuuma abo abasajja balina ebifumo bakuteeka ne bakuuma for life. Ensi temanyi tebamanyi nga kwegamba nobeera completely out. Kitegeera bayinza n'okusonyiwa ne batakutta ne bakutwala mu laboratory ne bakukyusa ne bakyusa face nga tokyalina gw'omatiza nti yenze. Okitegeera ekitegeeza ebintu bino ebyokusangula abantu memory bituufu ebiri bituufu kubanga bo abazungu bakikkiriza nti okutta manyi okutta bagamba kakodyo kakolebwa omuntu ayina weak minds obwongo obunafu omutiitiizi kubanga omuntu aba mutiitiizi nga bw'okyogedde kubanga amanyi nti oba osumbuwa n'enkutta ebizibu ebyandensumbu yenkya mba mbijjeewo leero. Okitegeera but with killing era ne Museveni yagamba with killing you are creating permanent enmity. Mulimu abantu abajja okujja nga bakubanja omuntu oyo kisoboka omuntu oyinza okutta omuntu ne babanga abakirese naye wonde wajja kubayo abakola ki ababanja omuntu oyo kati ebyo byonna babibala kusangula busanguzi buki bwongo noddayo eri mu ghetto oba mu kiyayi nankulabye oba noddayo maya mu kizingize naye ababeera bamanyi Ibula nti ono yali afaanana bw'ati baba tebeera nate baba bakufudde wastage kwegaba bakiyita batya baba bakufudde kwegamba nga tokyalina makulu. Uganda eri emu ku nsi ezawadde obudamu Abaafghanistan abadde mu gavumenti ebaddeko olw'ensonga gavumenti kati eriko eyawambye ey'abatalabani ebadde etandise okubanoonya mubaddemu abalamuzi olimbu yali bamusalira omusango katugeze omukyala yafuuka mulamuzi n'asalira omusajja omusango bakomyewo bagamba babakubira amasimu agabatiisatiisa waayo omulamuzi gundi nakomyewo naye ngenda kukunoonya kati abantu abo bamu
be bali mu Uganda ababalamuzi. Kino tekitadde Uganda ng'eggwanga ku bunkenke. Sibulavawo. Naye kanjogere ku bali abadduse. Omanyi sula ekibi kiba kibi. Ekibi kikulumiriza. Kubanze ewaffe mu kyalo nasangako omusajja yali mukadde. Asula mu nju ya ssubi. Naye namubuuza ne mugamba naye okikola otya okusula mu nju y'essubi tebali kwokeramu. Nagamba mwana wange. Okyali mwana muto naye weegendereze ebintu nga bibiri. Onoba obyegendereza. Eno enju y'essubi ogisulamu nga togitya. Ekisooka. Tozanyiranga ku baka abasajja. Ekyokubiri. Totwalanga ebintu by'abantu. Okitegeera ebyataka yimaga baka abasajja banyuma. Kandi labayo yakugamba. Nangamba nti ekibi kiba kikulumiriza. Newankubadde goba wakikolako tamanyi okugeza. Wemba nganza mukazi wo. Okimanyi nga gwe tomanyi. Nze nkumanyi. Naye okimanyi nti buli lwonsanga nze nkwekanga. Mutima gwekanga. Obeera totya naye kiba kibi kiri kyokola kikulumiriza. Abantu bali abadduse balina ekibi ekibalumiriza kye baakola naye tebakikola mu kwagala ola baakikola nga bakatibwa abantu abaali bali mu kibi. Oyinza kakati okuba nti bikyuse n'odduka ekibi kyoba wakola gwe kennyini obeera weewaddeko judgment n'ogamba nti ku bye nnakola. Okifuna? Ekiddirira kyeki mufunze kankole ki? Kanziruke kyekyo. America mu Afghanistan ebadde efugisa mukono gwa kyuma. Lwakuba nti amawulire be balina amawulire be balina kiwadde tebabikola ki? Tebaagala biraga. America ebadde ekola kye bayita raids. Olulumba. Ennumba. Nga bw'ogamba nti ogenda Luweero ofugaze obubinja bw'abatujju. Naye ng'obwo obubinja bye bw'oyitebwa abatujju bannansi abagezaako okugamba nti twalina eddembe lyaffe tulyaka. Yeekozesa kigambo baki? Babeera batujju yo kye headline gyewandiika. Kakati okugenda eri okubalwanyisa ekola ebintu bingi. Mufiiramu basaalumanya. Mufiiramu kwegamba n'obakola ebintu kati ng'abo olaba road blocks. Wano muzirina mu COVID. America ebadde ekola kye bayita road block. Yeeyaza road block eyingira ekibuga kyonna. Yeeyaza. Egenda okuyaza emmotoka bwe ziba musimbira ine bwe muti. Muvaamu ne mutuula mu ttaka. Kwe kuba akafaananyi omusajja afunye wuzi. Ne bamutuuza mu ttaka. Ne baleeta embwa. Otegeera kinnyonnyola? Ne baleeta embwa neewunya mu mmotoka y'omusajja eyakedde ofuna wuzu. Ate ne bamulagira agiddemu atuula ayingire gyali. Nkitegeera. Okifuna? So kakati ebimu ku ebyo bye bintu ebinyigiriza abaki. Ng'ate ne ku road blocks okwo kubaddeko bannansi kuba be bataputa ennimi ziri. Abo bavuunulira. Tukyali ku Boka TV program Sekanyumiza tuline Ibra Serwanga ate mpozi okubeera ng'akuwa musajja muyivu kubanga ebyo bintu tebikolekako research ali wano mu Uganda naye alinga aga nti abadde ali mu Afghanistan. Anyway, byakwera mpozi nga tukomawo katono nnyo tovaawo. Oyo ye Sekanyumiza mu mboozi ng'akutotolera ebifa mu nsi ne mu bwengula gattako ne science ku Boka TV wokka.